I normally hear, when I'm in Kampala, I normally hear even the religious people talking about the traditional religion here, which is very strong here. Atenderezebwe ng'agulumisibwe gawe kw'ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mulimi zaago weewaawo okyetonde Katonda wanga Namugereka ggulu liiso ddene Serubaale gulude eddoboozi lugaba wa byonna tukwebaza okukuuma eggwanga lyaffe okukuuma ensi yaffe okukuuma abantu baffe bonna bassebo ne bannyabo yenze Jjumba Lubowa aligawesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulanama omubwati olwaleero nzize ku nsonga ntonotono ziri mu ggwanga lino nsobole okuzoogerako ate nga nsonga nnene ensonga endeese nsonga ya byabuwangwa bwaffe ya nnono yaffe nsonga ya Simba nsaba Abaganda abaddugavu bannabyabuwangwa mwenna abawagira obuwangwa n'ennono puroguramu eno temugiyitako kubanga bassebo ne bannyabo kyenjagala okubategeeza kwe kusiima n'okwebaza abantu mwenna mu ggwanga abasobodde okussaawo kye bayita influence oba amaanyi oba enkola erabika nti etereezezza obuwangwa bwaffe bassebo ne bannyabo njagala okwebaza pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa jjajja w'abaana bassebo ne bannyabo president ow'ekitiibwa weebale okumanya ensonga y'obuwangwa n'ennono kubanga abantu bangi batuzoganyiza mu buwangwa n'ennono naye president totuzoganyiza ekisooka nti abantu bangi ba bishop nga basamize abantu bangi ba pastor nga basamize abantu bangi ba reverend nga basamize nti osobodde okufuba n'ofaayo okulaba nti onnyonnyola abantu nti goli wa buwangwa na nnono naye njagala kunnyonnyola President Museveni ekituufu oli wa buwangwa na nnono kankujjukizeeyo omusawo w'ekinansi omu ayitibwa Nkooko abeera eri ekiteerera kiri mu mabira njagala kujjukiza musawo wa kinansi oyo naye nga yali ttiimu nnene nnyo twayina jjajjaffe Muwanga Ennajjembe Jajja Muwanga Ennajjembe mujjukire ne daada waife Budagaali omugenzi Nabamba ebusoga kakati waliwo jjajja waffe yabeeranga wali wansi Ekkonko waliwo jjajja waffe yabeeranga wali Nakibizi naye njogeddeko jjajja Nkooko yekka gwe njagala ojjukire bajjajja abo mwakola nnyo era tukwebaza watwala obudde n'obazimbira ennyumba ey'ekijjukizo n'obazimbirayo n'essomero njagala kunnyonnyola mmwe bannabuwangwa na nnono nti President Museveni ebintu by'obuwangwa abimanyi ebintu by'ennono abimanyi n'obusawo bwennyini abumanyi era yali mugabi wa ddagala era nga mukongozi nkwebaza President webale kukuuma jjembe President amanyi n'ejjembe n'omuzimu n'omusambwa n'abalongo wadde nga mucwezi omanyi bassebo ne bannyabo tosobola kutuuka ku ntikko tosobola kutuuka ku topu nga ebintu by'obuwangwa n'ennono tobimanyi naye abantu abasinga bwe bamala okubimanya bwe baba babyogera ate babyesamba njagala okootinga muwulirize puroguramu ya pulezidenti oluusi babeera e Kampala eyo awuliranga ne bannaddiini ebiseera ebimu boogerako ku nzikiriza y'abajjajjaffe ey'ekinnansi gy'amanyi nti ye nga omulwanyi agimanyi nti wano y'amaanyi nnyo but we were able to handle those people and show them what to do. Naye newankubadde abantu abo balina enzikiriza y'obujjajja ey'okusamira newankubadde baali bangi mu kitundu kino basobola okukolagana nabo era ne bakolera wamu nabo. We could unite. Eri enakaziba Muzeeyi Mpima yatugamba nga temutambula kansooke ndogo Obote netutuula mu kifo ky'okutandika olugendo ssaawa emu netutuula okutuuka ssaawa 4 natukkiriza nti kati mugende muloze Obote. In Nakaziba, that is in Mityana district in Chikandwa sub-county, there was a one which
Dr. Cody. Not which Mwananchi, Cody Mwananchi. No, I bewitch Obote. Ngamuganti temugenda nga sinnaloga Obote. Then after 4 hours he says, I have clogged Obote, so you can go now. Bwe ayitanga wessawa nganya naga nti okay kati kiwedde Obote mmaze okumuloga kati musimbule. Then I performed some ceremonies in Kitema Masanga. Olunaku olumu yalina emikolo gye yakola mu kitundu ekimu. They slaughtered a chick. Basala enkoko. Then I jumped 3 times over it. N'agibuuka nadda eno ng'abuuka nkoko. Nadda eno ng'era abuuka nkoko. N'ogwokusatu ng'abuuka nkoko. So my priest said, Ndakati wakoze mikolo. Nimogena nemundu yomuwamba Kampala. And the machine gunners who were attacking the government army were all from the traditional people. Ate era n'abaana baffe be twali tulwana nabo bonna baali baava mu ngeri famire ezo ezaali z'abazaale ezifaanana bwe zityo ezikkiririza mu byobuwangwa. Owulira ebigambo ebyo byannyonnyodde obiwulira ebigambo ebyo byannyonnyodde biraga nti omuntu atamanyi buwangwa nanno tagenda mu maaso. Yatuuse okwogera ku musawo w'ekinansi yali ludda luli olw'ekapeeka yali ludda olwo yali mu Luweero. Omusawo oyo n'agamba nti jjajja gundi erinnya toliwulidde yatuuka ng'otugamba nti bane temusimbula bigere mulindeeko nga bakutandika okutambula ku ssaawa emu n'abagamba mulindeeko male kutangaaza n'atandika okutambula ku ssaawa mmeka 4. Kati kitegeeza singa tiyawuliriza olwaleero n'entebe gye mulwanira oba gye tulwanira oba gye tugamba awummuze singa tagiriiko naye yawuliriza. Bannayuganda lwaki temuwuliriza Lubaale? Bannayuganda lwaki temuwuliriza mpewo zammwe? Bannayuganda lwaki temuwuliriza bwakatonda bwammwe? Bannayuganda lwaki temuwuliriza bujjajja bwammwe? Omusajja oyo gy'akomye ng'alwanagana n'Abazungu nga tabakkiririzaamu mu bwakatonda bwabwe era ye mu kyaki mu ekereziya mu muzikiti agendayo kunoonyayo bululu naye talina lunaku lwasaba kubanga muntu wa byabuwangwa na nnono wa bujjajja. Njagala okukubiriza mu abakulembeze mwenna abaagala okukulembera ensi eno bw'oba tomanyi bujjajjaabwo toyina gy'oyinza kugenda. Atamanyi gy'ava tamanyi gy'alaga. Mwaboogera ku President Museveni yamanya gy'ava amanyi gy'alaga. Ngezaako okubatangaaza mutegeere nti abaana bonna be muzimba babeera abakulembeze please balina kusooka kusanira. Abantu bonna be muzimba banunule eggwanga lyaffe balina kusooka kuba babujjajja. Omuntu ng'ali mu madiini simanyi mulokole simanyi mukristaayo simanyi museveniside nga ddala bino ebyennono talina kyamanyi basebo ne bennyabo ne bekaba kaduuka tosobola kukakola. Toyina kintu kyonna ky'osobola kukola ky'ovola buli mugagga bagamba yaguze ejjembe buli azimba kalina bagamba yaguze ejjembe bagamba nti yalina magini yagenda Tanzania. Lwaki? Kubanga yategeera obuwangwa bwe n'ennono. Awo nno bwe njagala okugambira pulezidenti w'eggwanga nti ku national address eyo gye wakoze ekituufu weetaaga omudaali. Weetaaga omudaali ogw'obuwangwa n'ennono. Weetaaga omudaali okubeera omuntu ow'amaanyi mu ggwanga naye ng'osobola okwogera ku buwangwa bwo. Weetaaga omudaali ogwo ogw'obuzira baali gukuwadde kubanga abantu bangi tubawadde omukisa. Abantu bangi tukoze nabo tibasobola kwogera nti ddala gundi oyo yannyambako nga ngenda okukola kino. Naye President Museveni gwe muntu wekka ayimirira n'oyogera ku muntu eyakuyambako. Thank you so much. Awo nno we njagala okutegeereza nti omusiige Sebyayi Kyabangi nzize nga mwogerako okumala ebbanga nga njogera ku musiige Sebyayi Kyabangi. Omusiige oyo Sebyayi Kyabangi era omulaba mu kifaananyi ng'ali ne pulezidenti bassebo ne bannyabo ffe ng'abo ebyobuwangwa n'ennono. Pulezidenti ng'omaze okutwogerako mu nkola bwetyo era ng'ozze otuyitako okimanyi nti mu gavumenti y'ennono nabo kyetandika tolina kyotuwadde tolina kyotukoledde kubanga abantu bwe bakola obajjukira
abantu bwe bateekawo ekitundu ekyobuwangwa n'ennono obajjukira wakiri n'obazimbira office wakiri n'obawa eddwaliro wakiri naffe n'otuzimbira essinzizo nga bwogawa abantu abalala okimanyi nti otujjukidde mu bigambo naye mu bikolwa totujjukidde kakati saagala otwale ekitundu ky'abazungu abazungu baveeyo boogereko nti eyo Pearl of Africa ate nga Pearl of Africa batutte ebintu byayo tebasobodde kubizza bassebo ne bannyabo nkusaba president w'eggwanga tugenda mu kalulu kano tugenda mu bintu bingi bye tugenda okukola nkwegayiridde lowooza ku bantu b'ebyobuwangwa n'ennono nga bwe nkugambye okwewa omudaali bwotyo bw'olina okunzijjukira nga mu bannabyabuwangwa n'ennono n'ompa omudaali yes okweyagaliza kya busuntu kubanga naawe okiraba bw'otunulira obuwangwa n'ennono bwa Africa bw'otunulira obuwangwa n'ennono bw'abaddugavu bw'otunulira obuwangwa n'ennono obwa Uganda toyinza kubuuka jjumba lubo waligaweesa obudde nze saala kunsima nga nfudde bwe budde okwate enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ogiwa omudaali ng'oguwa Ssaabakabona kubanga nange ngezezzaako okulwanagana ne bakyeruppe okubalaga nti enzikiriza yaffe erina okukola ki erina okuddawo naye nze njagala omudaali ogutuwe ng'ogulawo essinzizo lyaffe ery'obuwangwa n'ennono ate ng'olituzimbidde ate ng'olituwadde ng'olina ky'olikoze olyokoga nti omudaali guugwo ab'obuwangwa n'ennono nange mbawadde ekifo mwe musinziza kubanga pulezidenti wagendanga mu nsozi zaggwawo ebibira mwe wayitanga byaggwawo ebintu byonna bye wakolanga kati nga bwe nkujjukiza mu mabire y'enkooko ebintu byonna byaggwawo n'ekibira kyaggwawo kakati bwe budde tufune ebifo ebiri gazetted tukuumiremu obuwangwa n'ennono ne bazzukulu bo basobole okusanga bwe banaakolera ennono yaabwe njagala okujjukiza pulezidenti nti abantu bonna mu ggwanga basibuka mu ggwanga baliyita Buganda mu nsi bagiyita Buganda mu ggwanga Uganda era kyebava bagiyita Central ebibi ebirungi omulugwalo omudamu omunyankolo mukimu bonna bakuŋŋaanira mu Central kakati ebintu nebyo binaba bisigaddeyo mu lusozi Nyakawondogolo ewammwe ebintu nebyo binaba bisigaddeyo mu lusozi Wayitambogwe Kagulu ne bwe binaba bisigaddeyo mu lusozi Yiyingo ne bw'onooba ogenze ku Semweme Bunyoro bonna ebintu bya Buganda eby'ennono ensozi ziweddewo kubanga bajjajja baffe bannabuganda tebasobola na kuyimirira kwogera ku nsozi ezo kakati kyetuva tuteekawo ebifo ebiri gazete ku mulembe gwaffe abantu baffe mwe banaafukamiranga n'ebyapa byaffe ng'ekisooka gwe kitugulidde nga pulezidenti w'eggwanga naffe tufune ku keeki eyo omanyi bwe mba njogera ebintu bino abantu bangi tebasobola kuba tooki kutunuulira Ssaabakabona kyategeeza njagala okwongera okusima n'okwebaza pulezidenti okunnyonnyola nti nabasuubiza nti omuntu yenna agenda okutegeera obuwangwa n'ennono bwe tugenda okutambula naye yes pulezidenti bw'onooba otwagadde tujja kutambula naawe bw'onooba totuwadde tujja kufuna agenda okutuwa njagala kukiddamu omulundi ogwokubiri bw'onooba totuwadde tulifuna agenda okutuwa ekirungi influense yaffe ogimanyi ekyo kye kirungi kyaffe nti buli kimu amaanyi g'omuzimu omusambwa abalongo n'amayembe bamalayika bakatonda b'abaddugavu bonna ogamanyi kakati bw'oba ogamanyi bwe mba nina kyenkugamba otegeera kiki ekiddako ekyansi twakuwa ya 226 yokka bweti era okugenda okutuuka nga toyina kyotuwadde nkimanyi bulungi nti amayengo ga Nnono TV gajja kutambuza programu eno gakutuukeko kubanga basemwayo bwe bali ba iso bwe bali abantu bangi abakola ekitongole ky'abamawulire we bali programu eno ngikoze nga ngikoledde pulezidenti w'eggwanga ng'ate ngikoledde abantu abali mu gavumenti bassebo ne bannyabo mutegeere obuwangwa bwammwe